beno bekobanye n'abasajja ba NRM bagala kutuusa bulabe ku president eno obalaba bekobanye wano. Omawulire agakagwawo breaking news ganono nga semalungi eri buli munnankyukakyuka yenna buli munnakibiina ekya National Unity Platform oluvannyuma lw'ekyabadde mu bitundu bya Arua oba mu kibuga kya Arua City. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde agenza okampeyini y'owuliriza agakagwawo. Abawagizi b'ekibiina kya NUP abawerera ddala 32 bakakasiddwa nti bakwatiddwa. Olwaleero lwennyini poliisi efulumizza ekiwandiiko nga bwe ngenda okikusomerera ngenda kukulagana ebimu ku ebyo ebyabaddewo nga poliisi egamba nti abawagizi b'ekibiina kya NUP baakubye amayinja emmotoka zaabwe ne bazoonoona. Bino byabadde mu kibuga Arua City. His Excellency yabadde agenze sayidi eyo kulaba nga ate akampeyingayo byonna oyinza okuba wabitegeddeko oyinza okuba tonnabitegera. Kakati tambuza video kirira wansi wolabe ekigambo subscribe ku channel eno ekuyambako okubeera omu ku abo abasoka okumanya buli tuba tutaddeyo naddala ng'okutte kade aka notification. Kakati bw'oba okimaze ekyo genda video eno ogiwa ekigalo ntegeeza okulayikinga kubanga oba ogiyambyeko okubeera nga togitambuza tutegeeze oba tutegeeze bannaffe bonna tutegeeze buli munnankyukakyuka yenna omutegeeze nti Red Zone TV atugambye bannakibiina kya National Unity Platform abawerera ddala 32 mu bitundu oba mu kibuga ekya Arua poliisi emaze okubeera ng'ekakasa nti bakwatiddwa. Jjukira bano abasajja ab'ebyokwerinda bazze banoonya bazze bafeffetta bazze bayigga kumpi buli ewali omuwagizi w'ekibiina kya NUP era bangi bakwatiddwa nga ne wetwogerera bangi bakyali mabega wa mitayimbwa abamu nga balina emisango abalala nga tebalina misango. Byonna ebizze bibeerawo ngenda bikutangaazako ko akatonotono naye nga tusookedde ebitundu bya Arua nkutegeeze poliisi ku kiwandiiko kyefulumizza ng'ekakasa bweti nti abawagizi abasukka oba abakonukkiriza 32 bakakasiddwa nti bamaze okuba nga bakwatibwa ku misango ki mbo baakubye amayinja emmotoka za poliisi. Jjukira nno bano abasajja balina emmotoka gye baavaayo emabegakawo ne bategeeza nti emmotoka ebadde ekola kye bayita undercover ku kibiina kya National Unity Platform buli we kibadde kitambulira. Wabula twagenda okunoonyereza ku mmotoka eyo ng'emmotoka eyo ezzenga ekyusa ennamba buli kaseera babadde nga bakyusa number plates ez'emmotoka eyo. Kakati ku mulundi guno abakulu batadde ekiwandiiko ku mukutu gwabwe nga bwe ngendo kikusomera nga bategeeza nti abawagizi 32 babalina bamaze okuba nga babakwata era babaguddeko emisango. Ogenda kutya guno si gwe mulundi ogusoose eno gye bayita Red Zone TV era bino byonna byavudde ku ki bannansi bannayuganda bannankyukakyuka mu bitundu bya Arua City baalaze omutima ogw'amaanyi ennyo baalaze omutima ogutali gwa bulijjo nti bo bamalirivu okufana buli muntu bo bamalirivu okulwanirira kye bakkiririzaamu. Era His Excellency yabadde agezaako okuba nga agaanibwa abasajja b'ebyokwerinda nga bakulembeddwa Mukiibi Afande Moses Mukiibi bagezezaako okwagala okumubulookinga okuyingira mu Arua City wabula yayingidde. Bannansi naddala abawangalira mu bitundu bya Arua baataddewo embeera ebadde tennalabwako wantu walala wonna okuva kampeyini lwe zaatandika. Kakati kino kigambibwa okuba nti kyekyanyiizizza abasajja abalaba omutima oguteekeddwawo era ne watabulawo biki bye baasosonkerezza. Kakati kigambibwa nti guno omutima gwandibanga gwe gwaviiriddeko bino byonna. Today in Arua is a public holiday. Yeah. In Arua we only fear rain. Come sunshine, we don't fear anything. You come with your mananga, shall work on you. Yeah, today People Power Bobi Wine has brought public holiday to Arua Central Division. We are very happy for that. Yeah, very very happy. Yes, kakati ebyo byabaddewo mu kaseera nga His Excellency agezaako okuyingira ekibuga kino ekimanyiddwa nga Arua City wabula nga n'abasajja b'ebyokwerinda nabo nga basimbye Nakakongo mu budde obwo bwennyini nga bagamba tojja kuyingira naye agamba nja kuyingira. Bannayuganda nga bw'obalabye abantu b'engulu abantu b'omu Arua nga bo bagamba temusobola kutusinza maanyi musobola kulemesa mukulembeze waffe kuyingira era finally bwatyo yayingidde. Era oluvannyuma lw'okuba nti yayingidde waasose kubeerawo kanyoolagano. Kakati akanyoolagano kano we kaabeddewo byonna ogenda kubiraba tofaayo. Akanyoolagano kano we kaabeereddewo waasose kubeerawo engagement wakati wa His Excellency yennyini n'abasajja abavudde mu kitongole kya poliisi wabula nti ate emabega eri waliwo abawagizi abalabiddwako mbu nga bakuba amayinja mu mmotoka za poliisi bakuba amayinja mu b'ebyokwerinda era mbu bano be boogerwako nti bakwatiddwa. President tobeesiga abo tobeesiga tebabangako b'amazima tobeesiga bakulimba
bakulimba Tobesiga tebabangako bamazima. Yes, embeera bwetyo bwe yabadde era byonna ngenda bikuwanga bwe yatambudde ngenda kuwa n'olutambi oluwanvuko olukunnyonnyola buli kimu nga bwe kyabadde naye nga yo poliisi emaze okukakasa nti abawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform abawerera ddala 32 bamaze okuba nga bakwatibwa n'ekiwandiiko poliisi kyetaddeyo nakyo ngenda kikusomera nga bw'eri nkola yaffe wano ku mukutu gwa Red Zone TV. Tetukuwa bubi bintu ne tukuleka awo, tukuwa obujulizi, tukuwa gye bisinze, tukuwa n'ensonga oba oli awo lwaki kino kizidde. Kakati wano wennyini wenjagala tutandikire. Gwatanaba kubanga osubscribe nga kikole okkirira bukkirizi olaba ekigambo subscribe n'okikwatako n'okwata kade aka notification kakuyambako obeerera ddala omu ku abo basooka okumanya buli tuba tutaddeyo n'oba ng'obeera notified naddala ng'okutte kade video giwe ekigalo kubanga bwentera okugamba gy'okoma okulikinga oba ogiyambyeko okubeera ng'etambula buli muntu yenna gy'ali gy'asinzira okubanga gy'alabira n'aba ng'atajja kufuna information ng'eno eri crucial oba oliawo buli munnayuganda yenna naddala munnankyukakyuka gye yeetaaga okumanya. Kakati wuliriza nga sinaba kubanga nkutwala ku kyabaddemu Arua n'ekiwandiiko kya poliisi nga bulijjo nsooka kukuba mulanga nebaza mwenna abaze ne mutudduukirira. Tuli mu kaweefube wa kugula fulaga, oyinza okuba nga video enkadde tewagirabye ng'eno gy'osobodde okuba ng'ogwako. Nja kukusaba ennamba z'essimu zeezo koyinza okuba ng'oyita 0756081795 essimu eyo ya Airtel 0776 874508 essimu eyo ya MTN. Oyinza okuba oyina fulaga otukubira ne tuzikima. Njagala wano ntegerekeke bulungi. Bw'oba oyina fulaga otukubira ne tuzikima. Bw'obanga oyina kasente osobola okukateeka ku nnamba ezo ne tuba nga tutambuza ensonga nga Red Zone Media Family. Njagala wano bannaye munfune bulungi. Fulaga zino tuzigula kulwa Red Zone Media Family. Buli muntu yenna akontributinga tukuwandiika bw'obanga okkiriza era omuntu omala kukkiriza. N'abantu betugezaako okumentioninga wano oyina kubanga okkiriza, atakikkiriza kubanga bangi nnyo basupportinga n'agamba nti nze kambeereyo no mu cover naye ng'ate asupportinga. Kakati zeze namba z'essimu koyinza okuba ng'oyita n'odduukirira omulanga. Tuyinako we tutuuse ate era tuyina we twagala okutuuka. Mu bbanga eritali ddene nnyo tugenda kuba nga tujja ne fulaga ze tuwakagulawo tubeere ng'ate tuziwaayo mu butongole mukutu gwa Red Zone TV. Ennamba ezo koyinza okuyita n'oba ng'ate okwasaganya oba nga naawe okontributinga ku nsonga eno ne tuba ng'ate tugitambuza. Kakati mu ngeri y'emu nga sinnakutwala ku kiki ekibaddemu Arua naye ekiwandiiko poliisi kyefulumizza ng'ekakasa abantu abawerera ddala 32 bamaze okubeera nga bakwatibwa. Tusooka nga bulijjo ne tujjawo akalango kamu kokka then ne tutolontoka awatali nsonga yonna tutataaganya. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulira ko ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutawiibwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, kakati embeera nga bwe yabadde mu Arua City nkakasa nga wagirabye bulungi nnyo naddala gwe abadde atambulira ku mikutu egyo egy'enjawulo egitera okuba nga gitambula ne President gikutuusako kumpi buli kimu nga bwe kiba kitambudde. Embeera yabadde sayidi eyo, embeera teyabadde na buzibu bwonna okuggyako ebitongole bya poliisi ng'era bulijjo bivaayo ne bigezaako okuba nga bitankula embeera eyo. Simanyi oba gwampuliriza ng'omanyi, nkozesa nnyo comment section n'ogendayo n'onteerayo obubaka ku nsonga eyo. Abasajja bano balabika bagenda okukola ekyo kye bakoze oba oli awo baagala kye bayita baagala okukola kye bayita provocation, baprovokinge mmwe mubeeko kye mukola era bwe mumala okukikola then balyoke bakwate. Waliwo akatambi ke ngenda okukuwa, ngenda kuwa obutambi obw'enjawulo naye njagala tutambula empola mpola. Abasajja bano babadde baagala kugaana His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera ng'agenda mu bitundu bya Arua. Ekigendererwa tekyategerekese. Lwaki baba bamugaana, baba bamustoppinga ono presidential candidate era yabadde akkirizibwa okukuba campaign kifo mwe yabadde agenda okukuba campaign. Wabula abasajja baalabiseeko nga balinga abaagala okumusitoppinga, ekintu ekyaviiriddeko bannansi mu bitundu bya Arua okusimba Nakakongo. Njagala nsooke nkulage bino nga sinnakusomera kiwandiiko kya poliisi. Bino bye byabaddewo, oyinza okuba wabirabye, njagala oddemu weetegereze. Omuwagizi oba candidate kyamu kiki yakoze wano
candidate ali authorized okugenda okunoonya akalulu mu bitundu ebyo biri program oba biri ku program gye bakukaanyaako ye n'akakiiko k'ebyokulonda era kye yabaddeko era gye yabadde alaga abawagizi be bantu be yabadde agenda okukampeyiningirako bamukubamu kakuyege kitegeeza babadde balina okubaawo kakati yabengeejinzi mu kaweefube okubabuuza mwagala ki njagala ombuulire wa obuzibu bwavudde poliisi esooke provokinge abantu bano mu ngeri gy'oyinza okuba ng'olaba njagala okalabe bulungi nnyo sika wanvu tubeere ng'ate nkomawo nkuwa ekiwandiiko kya poliisi nga yo egamba baakubye emmotoka zaabwe ne bazisaanyaawo tobeesiga bakulimba tobeesiga tebabangako b'amazima abagambye embiganye ebyokumbulookenga ngenda kutambulawo agambye ngenda kutambulawo abikoye ebyomujoga aliwo abagitya bamanyi muliro eyo yengeri
His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yayingiddemu ekibuga kya Arua. Wabula tewaabaddewo mbeera yonna mu kutandika, wabula poliisi yategeezezza nti baakubye ba foot soldiers mu kavuvuŋŋana awo baakubye emmotoka za poliisi mbu ne bazituusaako obuvune. Era bwenjogerera bano bagattiddwa kwabo abalala abaakwatibwa gye buvuddeko era ne baggalirwa emabega w'emitayimbwa ku misango mbu baprovokinze nga poliisi emirundi egiwererako ddala. Kakati wuliriza nina ekiwandiiko wano kyenjagala tuyiteyitemu era ekinnyonnyola obulungi ennyo ensonga eno. Ekitongole kya poliisi abategeezezza nti emmotoka yaabwe yakubiddwa era bataddewo n'ennamba, bataddewo na mmotoka ki ezaakubiddwa n'ebirala biki byagenze maaso n'okuba nga bibatuusibwako. Kakati wuliriza, waliwo ekiwandiiko ekyafulumidde ku mukutu gw'amawulire ogumanyiddwa nga Nile Post official website nga bagamba batya 32 arrested in Arua as the police blame route chaos on Bobi Wine's campaign diversions. Nti 32 wuliriza nno bana 32 awagizi ba kibiina kya NUP bakutteko musirikale wa poliisi n'omu newankubadde nga nabo oba oli awo babadde nga balabwako nga baprovokinga era nga be bavaako embeera okubeera ng'esajjuka. Kakati wano bategeezezza nti 32 bamaze okubeera nga bakwatibwa olunaku olwali ennaku z'omwezi nga 20 mwezi gwa 11 2025. Poliisi evuddeyo n'ekiwandiiko, njagala tutambula empola osobole okubeera ng'okitegeera, naye nkugambe ogenda mu comment section n'oteekayo obubaka ku nsonga nga zino zemba nkuleetedde. Bino byonna n'ogenda maaso n'okuba nga ate ogatta ku ekyo tukuleetedde. Wuliriza nga bagamba nti at least 32 suspects have been arrested following clashes and alleged acts of vandalism during the presidential campaigns of the National Unity Platform candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu in Arua district and Arua city on November 19th, 2025. 32 nga bwe nkugambye bamaze okubeera nga bakwatibwa nga kiddiridde okubeera nga candidate w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenze okampeininga mu bitundu bya Arua district ne Arua city. Wuliriza rally eza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde agenze Arua, jukira na Arua district ne Arua city zabadde venue za njawulo zeyabadde agenda maaso n'okubanga campaigning. Kati nga wano bagamba nti campaign eyasoose batandikidde we bayita Okazara Primary School grounds tawe kya ssomero mu kitundu ekimanyiddwa nga Vura Sub County mu district ye Arua gye yatandikidde. Jukira nkugambye Arua district okedde n'agenda Arua city. Tuli mu kiwandiiko ekifulumiziddwa ku mukutu gw'amawulire ogumanyiddwa nga Nile Post nga balifaalinga ku poliisi yeetadde ku mukutu gwabwe n'ekya poliisi ngenda kikusoma ngenda kuwulira nti nga bagamba nti wano ku Okazara Primary School grounds Vura Sub County Arua district abawagizi b'ekibiina kya NUP we basoose okulindira omukulembeze waabwe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Byonna ngenda bikuwa ogenda kutya. He later moved through Ovizoni Trading Center, greeted supporters in Girigiri, proceeded to a Diofe mission and headed towards Onduparaka Trading Center, drawing crowds along the way. Nti we yavuddeyo gye nkugambye yagenze mu ka trading center ke bayita Ovizoni. Wano yasanzewo era abawagizi ababadde bamulinze era n'ababuuzaako n'ababongako eddakiika zabadde ntono nnyo n'aba nga yeeyongerayo. Yeeyongedde mu kitundu ekimanyiddwa nga Ediofe mission. Eno nayo n'ayolekera akatundu akamanyiddwa nga Onduparaka Trading Center. Eno nayo yasanzeyo era abawagizi n'agenda maaso n'okuba nga ababuuzaako ng'era bw'omanyi era nga bw'osuubira. Era ebisinga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu buli w'abagenda okutambulira abawagizi babaawo mu bungi nnyo era baba bamulindiridde ebbanga lyonna. Obanga obadde ogoberera kampeyini zino kino kyenjogerako okitegeera. Kakati bano simanyi b'ekitongole kya poliisi babadde baagala wano akolewo atya. According to police, okusinziira ku bano ba Rusoke n'abalala, tensions rose when Kyagulanyi allegedly attempted to use a route that had not been authorized by the Security Committee. Wuliriza obadde ng'olaba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'aba atambula batera okumuyisa mu bukubo obufu ennyo, batera okumuyisa mu makubo agatali akugamba gatasobola mutuusa mu budde ku venue w'abeera alaga. Ebiseera ebisinga azze nga ayitawo ku mpaka abadde nga akozesa kibuli okusobola ogenda maaso n'okuba nga atuuka awo wateekeddwa okubeera nga campaigning. Kati bano bagamba batya mbu era nga bwe kizze kiba mbu ayina ekkubo ly'adde ayagala okuyitamu. Ekkubo eryo ng'ate ab'ebyokwerinda tebaalikkiriza. Nga bwe nkugambye babadde nga bategeka amakubo ne bamuyisa mu makubo agatategerekeka, ne bamuyisa mu makubo oba olyawo gwe nange ge tumanyi gaawala abatasobola kutuukira mu budde ko ekyo waaba agenda okuba nga campaign.
kati ate zibadde nga mission z'abasajja bano bamuyise eyo basobole okulaba nga bamutuusa obudde nga buyise agenda okukampeyini budde buyise kati wana akavuyo we kavudde poliisi egamba waliwo ekkubo eryabadde likkiriziddwa kwegamba bo lye babadde bamukkiriza okubeera ng'ayitamu ye n'agezaako okwagala okuligana wulira we bagambye wano ngezaako okulaba nga nkwotinga omukyalo ono gwe balonze okubeera omwogezi wa poliisi. He tried to access the city center using an unapproved route, and when he blocked, he made a U-turn, but later diverted again. SSP Josephine Angusia, ono ye mwogezi wa poliisi mu bitundu bya West Nile, ng'agamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yagezezzaako okwagala okutuuka mu kibuga ekyerira mbu ng'akozesa ekkubo eritakkiriziddwa bo lye batamukkiriza ab'ebyokwerinda be balina okumukkiriza nti wano alina okuyitawo. Kati mbu bwe baamubulokinze n'akola yutaani ate oluvannyuma n'akomawo. Omwogezi wa poliisi amanyidwa nga ali ku ddala lya SSP Josephine Angusia ng'ategeeza police say the NUP candidate later boarded a numberless border concealed face with a helmet and moved through the center before resurfacing at the NUP offices in Oli Central Division, where he climbed onto an unfinished building to briefly address supporters. Police egamba nti yalinnye boda etabaddeko namba wano balinga abagamba nti noba boda babadde baagala kumukwata. Bagamba mu kiwandiiko nti twasobodde okumubulokinga bwe twamubulokinze n'akuba yutani then oluvannyuma lwa yutani n'addamu n'atambula. Kakati wano bagamba nti yalinnye boda nga boda teriiko namba plate. Then oluvannyuma lw'okulinnya boda etaliiko namba plate n'alumba ewali office y'ekibiina kya NUP. Jjukira asoose kugulawo office bino byonna twabirabye. Ekitundu bakiyita Oli Central Division n'aggulawo office. Onaagenda n'alinnya ku kizimbe ekitannagwa unfinished building n'addressinga abawagizi be yasanze mu bitundu ebyo. From there, he reportedly proceeded with a large and rowdy crowd via Reno Camp road to Inzikuru Stadium, Barifa, the designated rally venue. Oyavuddawo ku kizimbe ekitaliiko roof ekyabadde tekinnagwa n'alinnya n'agenda ne crowd mbwe nnene n'agenda ku camp ya Reno Camp Road ku luguudo ewali ekisaawe ekimanyiddwa nga Inzikuru Stadium, Barifa. Eno nga yabadde venue we yabadde alina okubeera ng'ayogerera. Wano nno tuli kuba foot soldiers baakwatiddwa abawagizi b'ekibiina kya NUP eri etategeerekese wabula nga 32 bamaze okukakasibwa baakwatiddwa. Kakati wuliriza wano nno poliisi weekugirayo emboozi y'emmotoka yaabwe eyakwa gye bagamba nti emmotoka yavuddeko kwegamba aba NUP nti gye baayonoonye. The situation escalated when some supporters allegedly pelted stones at police vehicles, damaging at least 4. Nti bino we byabadde bitabuse naye nkugamba bino byonna wabirabye poliisi ngegezaako okuprovokinga naye kati nkikuwanga we bakimpadde wano nga we bakiripootinga bo nti abamu ku bawagizi baalabiddwako nga bakasuka amayinja nga bagakasuka eri emmotoka za poliisi era ne badamejingako oba ne bonoonako emmotoka nnya. Emmotoka ya poliisi eriko ennamba UP 03271 eyo bagyonoonye era mbu baguddewo omusango ne baguwa reference number ACD ref 65-19-11-2025. Emmotoka endala eriko UPM/V03346 eyo nayo mbu yayonooneddwa ne bagigulirawo fayiro. UPM/V00173 nayo yayonooneddwa ne bagigulirawo fayiro. Ne UPM/V797 nayo yayonooneddwa ne bagigulirawo fayiro ey'N708. Emmotoka za poliisi nnya mbu abawagizi ba NUP be bazoonoonye wano ne bakakasa. So far, 32 suspects have been arrested based on the CCTV footage and are detained at Arua CPS to assist investigations. Ono SSP Angusia ya confirminze 32 tusobodde okubeera nga tubakwata wabula tubakutte ne tubatwala ku poliisi y'omu bitundu bya Arua ne tubaggulako emisi. Wabula bakutte batya bagamba nti bakozesezza CCTV cameras eko basobola okwidentifyinga nti abantu bano be baani bawagizi ba kibiina kya NUP. Enda kulaga akatambi
yabaddewo ondage abawagizi ba NUP wa we bakasukidde ejjinja byonna tubikuwa ne tugenda maaso wulira omukyala we yagambye we are continuing with the CCTV analysis to identify more suspects who may have been involved in damaging government property tutagenda maaso n'okukozesa abo butambi obwakwatiddwa kamera zaffe za CCTV cameras tulabe baani abalala be tutannakwata ababadde beenyigidde olobero bino obolyawo n'okugenda maaso n'okukola bino omukyalo n'agezaako okugenda maaso n'okutegeeza nga bwe baakutte abawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform abawera ddala 32 nga bwe nkugambye nti baakoze bino taako emabega ffe bwe tuti bwe tukola abawagizi b'ekibiina kya NUP bangi bazze nga bakwatibwa ebbanga lyonna era uzze nga obiwulira ngenda kuzzaako emabega bwe mba seerabidde bino bye ngenda okukuwa either wabiwulirako oba nga wabiraba wano ku mukutu ogwa Red Zone TV mu mwezi oba wetwogerera okuva campaign we zaatandika abawagizi ba NUP abasukka mu 200 be bakakwatibwa abakunukkiriza 500 bakakwatibwa abamu nga bateereddwa abamu nga tebateebwa simanyi kibiina kirala kyonna kirina abawagizi bakwatiddwa kwenkana abawagizi ba kibiina kya NUP era wano nina byengendo okuwaako ebitonotono mu mwezi ogwa November nga gutandika guno gwennyini 2025 mu Ankole sub-region Balala Kiruhura district ezo abawagizi ba NUP abasukka mu 120 bakwatibwa era obanga obadde ojjukira bulungi nnyo agamawulire twagakuwa president we yagenda sides eyo ebyaliyo byebi mu mwezi ogwa November guno gwennyini 32 bakakasiddwa nti bakwatiddwa mu Arua City bawagizi ba NUP bo bavunaana omusango ogw'okwonoona emmotoka za poliisi campaign eri mu Arua abavunaana emisango egy'enjawulo era 95 bandibanga bakyalina ku misango gye bavunaanibwa abawagizi ba NUP 29 bakwatibwa e Wakiso mu bitundu by'e Wakiso eby'enjawulo mwezi ogw'e10 ogutandika nono tuli mu Buganda ba violating ne ba disrupting baita public order abawagizi ba NUP okabe bakwatibwa abakulu ab'ebyokwerinda manyi oba bayina gye bagwa oba emisango gino ddala gye giri tujjagenda maaso no following 10 abawagizi ba NUP bakwatibwa erira mujjukira ekikwekweta ekyakolebwa erira His Excellency bwe yagendayo gwali mwezi gwa 10 nga guggwako awo 2025 bano mbo balumba poliisi balumba abakola attack basirikale ba poliisi babalumya bijjukira bulungi nnyo abawagizi abo bakwatibwa simanyi oba bamu baateebwa oba bakyali nakuzo mwezi nga 7 ku Friday omwezi ogwa November guno gwennyini lwali lunaku lwa 5 nga 7 November 2021 waliwo abawagizi ba NUP abakwatibwa era embalala abamu ne baba transferring ne babaleeta ne Kampala ennaku z'omwezi nga 29 abo mbamaze abawagizi ba NUP abawerera ddala 95 bakwatibwa nga 3 omwezi ogw'e10 era ne babakyajinga emisango egy'enjawulo baali bawagizi ba kibiina kya NUP kati poliisi ennaku z'omwezi nga 3 yakakasa 10 abawagizi ba NUP baggulwako emisango egy'okwataakinga abasirikale ba poliisi n'emirundi emirala egizze giwulirwa era egizze girabwako ng'abawagizi ba NUP be bakwatibwa mu misango egitategeerekeka egiriyo oba oliawo n'egitaliiyo bino byonna tugenda maaso n'okubikuwa tuli mu campaign wakati bino bye bagenda maaso n'okukola bikkirizibwa bano His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu presidential candidate akkirizibwa okugenda maaso n'okuba nga asaba akalulu mu ngeri yonna kasitaaba nga talina mateeka gamenye wabula abawagizi be wetwogerera abali emabega w'emitayimbwa ennamba egenda yeeyongera kubanga 32 bamaze okukakasibwa bakwatiddwa beegasse ku abo abazze nga bakwatibwa gye buvuddeko benzize nga nkuwa benkugambyeko wano era omwogezi wa poliisi avuddengayo n'abyogerako kati njagala kukulaga njagala olabe mu katambi kano oba obutambi buno bwengenda okukuwa njagala gwampuliriza mu butambi buno mwoba osinziira ogende mu comment section ombuulire oba olina omuwagizi w'ekibiina kya NUP gw'olaba ng'akasuka ejji oba ng'alumya oba ng'ayonoona emmotoka eya poliisi oba ekitongole kyonna byogenda okulaba mu katambi kano njagala byoba osinziirako kubanga poliisi bye bimu ku ebyo footage gwegamba gwe yakozesezza ne bakwata abawagizi ba NUP kati nange njagala mbukuwa obutambi obumu ku buno obwetegereze ombuulire oba olina woolabye nnyinza okuba nze sikalabye waliwo omuwagizi wa NUP yakasuuse ejjinja ne likuba emmotoka ya poliisi emu ku ezo ze nkusomedde number plates
nti emmotoka neetuuka ne ku extent eyatika endabirwamu bwetyo. Tuyinza okuba nga ffe tutabiraba olyawo nga byabaddewo. Ngenda kuwa obutambi buno bubiri, era obutambi buno ebigambo ebirimu si bye njagala ofeeko, wabula njagala bw'olabayo omuwagizi w'ekibiina kya NUP yenna ng'akola ekikolobero ekyo nga poliisi yo bw'egamba, ogende mu comment section ombuulire ddala kituufu omusajja mmulabye yakasusa ejjinja ne lyonoona emmotoka ya poliisi n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Wabula nga sinnakutwala eyo, nja kukusaba era nja kukujjukiza bwakkiririza mu mpeereza yaffe era ayagala okwegatta ku mulanga gwaffe ogw'okugula fulaaga. Tuli mu kugula fulaaga era essaawa yonna tugenda kuzibanjulira kuba tulinako we tutuuse. Nja kukusaba ennamba z'essimu ezo z'olaba kuoba oyita. Osobola okuba ng'olina fulaaga otukubira ne tuzikima. Osobola okuba ng'olina kasente kogenda otuwa otukubira n'okateekako oba ne tukakima ne tusobola ogenda maaso n'okuba nga tucontributinga. Tukikola nga Red Zone Media Family. 0756081795 kwoyita 0776947508 kwoyita ne tugenda maaso. Fulaaga tulinako we tutuuse. Ayina fulaaga nga wandyagadde kutuwa fulaaga, nja kukusaba fulaaga tukubire essimu tujja kujja tuzikime. Kakati njagala kukulaga butambi ogende mu comment section ombuulire nagwolabye omuwagizi w'ekibiina kya NUP agenda maaso n'okuba ng'akola ekikolobero ekyo poliisi kyeyogeddeko nga mu kiwandiiko kye nkusomedde. Byonna njagala ogende maaso n'okuba ng'obiraba era ombuulire wa wookalabye, then tugende maaso n'okuba nga tubyetegereza. Wuliriza. Mukibi adeployinze mu bungi. Mukibi adeployinze mu maaso. Nze gambye Arua biyinza obutagwa bebimu kubanga abaana bamalirivu. Mukibi ajja n'abaana balumba. Mukibi agamba tojja yingira kibuga ne president agamba kirumba. Abaana balumba bulumbi bana abaana ba Arua. Mukibi amugamba addayo. Excuse me. President ayiseewo sawa ya bakubisa masanyalaze. President ayiseewo abantu abakuwa pepa spray na masanyalaze tiyagasa nyosi amayinja gatandise. Abana batandisa amayinja. Mukibi era abaana ba Arua bajja kumukolako batandisa omukuba amayinja naye asumuludde tiyagas. President y'ekibuga akiyingira. Ulaba be bakuba tiyagas bano bamalirivu. Mukibi amuteze maaso amulemeddwa. Mukibi akuba tiyagasa abaana balemeddeko. Live bullet. Ena Arua ndalamuko Mukibi teyagitegedde. Mukibi tebijja mubeerera mwangu. Abaana kye bamukole mabegawo n'obusirikale bwe. Abaana basibiddeyo kye bamukola.
President agamba ekibuga ino kiyingira mu kibi asigadde mabega alwanagana n'abatuuze. Mukibira era abaana ba Arua bajja kumukolako batandise omukuba amayinja naye asumuludde tiyagas. Pulezidenti y'ekibuga akiyingira. Ulaba be bakuba tiyagas bano bamalirivu. Mukibi amuteze maaso amulemeddwa. Mukibi akuba tiyagas abaana balemeddeko. Live bullet. Eno Arua ndalamuko Mukibi teyagitegedde. Mukibi tebijja mubeerera bwangu. Abaana kye bamukola emabegawo n'obusirikale bwe. Abaana basibiddeyo kye bamukola. President agamba ekibuga ino kiyingira. Mukibi asigadde mabega alwanagana n'abatuuze. Bamulemye bano balumba bulumbi abasigadde mabega basigalayo. Abaana Mukibi bamuyiseeko kye bamukoze. Eno Arua ajja kufa kirojja Mukibi bukyamanyiira amanyiira nkole ne Buganda ne Busoga. Abaana beno boogedde bamugamba kama mbaya tutaenda kwa site leo. Bino biralamuko ku bya bulijjo. Mukibi Arua si ya nnyoko. Akubye tiyagasi naye nabo nga bamwanukuza mayinja. Kampala tutafika na wananchi wote, Mbale tutasonga na wananchi wote, Solo tumeanza na wananchi wote, Mbarara tutarumba na wananchi wote, Taka nayo tuja na wananchi wote, Tanga tulikujia na wananchi wote, Akole tumefika na wananchi wote, tutasonga na people power. Mkumbo wa Uganda na wananchi wote.
Kwe muri?